mukulu gwe bayita alien skin omwaka 2023 yasobodde okuba ate nga agwetise bw'oba ogoberedde ku banoonyereza abasobodde okuba ate nga bakola ku lisiti ez'enjawulo. omukulu gwe bayita bebekulu esookedde ddala yategeezezza nti omulenzi ono ku nnyimba zakubye okuli pate n'endala nnyingi nnyo zasobodde okuba ate nga zamufudde ennamba emu ku bayimbi oba oliawo ne ku countdown ez'enjawulo ezasobola okuba ate nga zakubwa zamalako omwaka zalaga nti oluyimba lwe bayita pate oba oliawo zezimu ku nnyimba ettaano ezasobola okuba ate nga zalimu mu countdown ezasobola okuba ate nga zisinga oluyimba lwe bayita pate neza alien skin nnyingi nnyo ezasobola okuba ate nga zitambula. alien skin yajja mu mwaka ogwo yasobola okuba ate nga aviirayo mu mwezi ogw'omukaaga nga 9 yalina ekivulu kye kyasobola okuba ate nga kiraga abantu ekivulu ekyo ndowooza kyali kya oba kya busaasizi baali beetaaga mubusaasiramu busaasize olw'ensonga yali afunye obutakkanya n'omukulu gwe bayita palaso. awo nno abawagizi ne basobola okuba tebamuwagira mu bungi nnyo ku freedom city embeera netandikira bwetyo mpolampola. alien skin aze agubaguba n'endongo eno wabula wakati mu ndongo ye yafunamu okusoomoozebwa nti yasobola okuba ate nga alumba amasannyalaze agatalumbibwa oba oliawo mu ndongo y'eggwanga Uganda yalumba Bobi Wine. awo nno obuwagizi ne busobola okuba ate nga bwamwesalako okuva ku bwali ku freedom city obuwagizi bwasobola okuba ate nga bwemwesalako bwe balaba nga ate ono omwana byasobodde okuba ate nga atandise. awo nno alien skin omwaka nasobola okuba ate nga gumalirizaako yabadde mu Nkwacho festival. Nkwacho festival eno esobodde okuba ate nga eyogezza bapromota bangi nnyo era omukulu gwe bayita Abitex bw'omugamba kye bayita Enkwacho y'omu ku basinga obutaagala kulira kintu kye bayita Enkwacho kubanga sente ze agamba sente nyingi yali ategese okutegeka alien skin ku forest park Buloba. ekivulu kyakibulako ennaku 24 alien skin eyekyusa nti omukulu taleeta deposit. awo no Abitex batabuka bubi nnyo. alien skin alina entalo amazeeko omwaka nga alina entalo ne bapromota ab'enjawulo omuli Bajjo, Abitex n'abala bangi nnyo abali batamwagala basinga bamwegattako eyakasembayo bamuyita Nobert Events omwaka oguwedde waliwo n'ekivulu ekyakigenda mu maaso ekya radio n'ayogera bingi nnyo ku alien skin yavuddeyo neyeetonda n'agamba wabula just kyali kibuuzo ky'abapromota kye bali baagala okuyisaawo balabe naye nga Nobert yasobodde okuba ate nga yeetonda alien skin byonna byamwogerako n'agamba 2024 bagenda kukola. kati nno alien skin ye Nkwacho festival yalina ebigambo byagamba nti agenda kuba ate nga agenda kuyimiriza okuyimba omwaka oguwedde nti wagenda okukoma naye ndowooza ensonga eyo yava kuba nti waliwo amasannyalaze geyakwatamu aga Bobi Wine wakati mu kwogera obusungu ne bumukwata n'abagamba Desemba oba oliawo bwengenda okuba ate nga nkomekereza endongo naye ng'endongo ki gy'oyinza okugamba nti ogivaamu omuzimu gwe bayita ogw'endongo ogumanyi. kati no alien skin Desemba nga 31 ye yabayingizza omwaka ng'ayimba kitegeeza nti okuyimba akyayimbira ddala era akayimba afulumiza guno omwaka n'ategeeza positives n'ategeeza nti agenda bafulumiza ennyimba ezitali ku family planning buli kadde tulaba nti luli abadde afulumya wiiki kati yategeezezza nti busungu bw'amaanyi nnyo agenda kuba ate nga bakuba endongo. alien skin enteekateeka yibwa ategeezezza era yategeeza nti omwaka 2024 ategeseewo ebivulu nga 2 byagala okuba ate nga yebaza abawagizi bamuwagidde ebbanga lyonna tagenda kulinda nti myaka 10 ye agenda kufunangawo akadde abateekera ekivulu kubanga yategedde abawagizi be bazze mu nteekateeka eyo. olw'ensonga nti alien skin yategedde nti abawagizi abali mu gw'omukaaga balimu omwogira beesalako wano nneyo kwe kuba ate nga yategedde nti abazze mu Nkwacho abo nno be 5 babasobodde okuba ate bamuwagidde ye mukulu oyo gwe bayita alien skin. kati enteekateeka y'okuba ate nga awummula endongo atandise n'oluyimba olwo bayita guno omwaka abategeezezza nti bubi nnyo agenda kuba ate nga abakuba endongo. Enkwacho festival yatambula bulungi nnyo okusinziira ku mukulu bebekulu yayimbira ku kivulu ekyo ye agamba nti abantu balinga 1.5 ye okusinziira ku Abitex mukwano gwe Abitex agamba nti ye mu kulaba alaba abajja mu Nkwacho balinga 2.5 bebekulu yayimbawo ye agamba 1.5 kuba bebekulu naye mutegesi wa bivulu akuba ayinza okwongeramu ate Abitex ayinza okuba ayogeza oba nnugu. kati enteekateeka yeyo bwe yasobola okuba ate nga etambula ku Nkwacho alien skin akyali mu ndongo tannagiwumulamu wadde n'akamu era ng'agamba nti mu busungu bw'amaanyi endongo yagenda kuba ate nga agitambuza. alien skin oba oliawo bwe yagamba ekyokuwumula ndowooza omwaka ogujja agenda kuba ate nga atereeza
Fangon Forest biki byeyinza okuba ate ng'ekola oba oli awo agenda kutandika okusayininga abaana n'okutegeka ebivulu yenteekateeka gy'agenda okuba ate nga addamu naye n'okuba ate nga ategeka ebivulu ebyenjawulo awo nno Enkwakyo Festival weenaaba etambulira era ategeeza nti extra zigenda kuba ate zitambula bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lyonna agenda kuba ate nga abawagizi be agamba ye abawagizi akyabayina wadde bapromota tebakyamwagala ye agamba abawagizi be webali bamwagalira ddala era extra zigenda kuba ate nga zitambula yenteekateeka eyo okuvaako mu kabira ka Fangon Forest omukulu Alien Skin we yamaliriza omwaka n'aguyingira bw'atyo n'akayimba kana akagamba nti guno omwaka